nkwaniriza ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo Mukama yebale kukuma ng'oli mulamu nze Ajuma Lunga bulijjo njagala okwebaza okuba ng'otutegedde amatu eddakiika ziri 10 zokka ze zaakayita ku ssaawa 12 ez'olweggulo twagala okusaasira mwenna abafunye emitawaana n'ebizibu mu lunaku luno nti nga mulabye nabyo ate abafunye ebirungi mmwe tubayozaayoza temwebali kubanga mubituuseeko Mukama yebali kubibatuusaako tuzze ne buli lwakubiri tubeerawo ne mukulu Kizito Nsubuga maje kyenjawulo mu konti leero tujja kutandika nga ssaawa 12 buli lwakubiri ebbanga lye tunaamala nga tulina akabbinkano wali ku ssaawa emu olw'okuba akabbinkano katandise olunaku olw'eggulo enteekateeka zonna ezibadde zijja ku ssaawa emu tujja zireetanga ku ssaawa 12 nga neeno mwegitwalidde eyo olwaleero gye tutandise nayo naye kati awo amatumu tutegere nga kutandika n'essaawa 12 buli lwakubiri mpaka akabbinkano lwe kanaggwako ate ne tuddayo eri mu ssaawa zaffe eza bulijjo nze Ajuma Lunga bulijjo mu kibuga Masaka mwe tusinziira mu kibuga wakati wano tuli ku Buddu Plaza ku mwaliiro ogwokubiri we tusinziira ne tukutuukako yonna gy'osinziira okuwuliriza mukulu Kizito nkwaniriza sooka obuze ku batuwuliriza batuwuliriza mbalamusiza n'okwebaza emirimu gye mutuusizaako engalo n'okusaasira bannaffe abafunye ebintu bitali bimu tukwatwako wamu nabo n'okuyozaayoza abafunye ebirungi oba befunye amakubo amatuufu Omukama Katonda yebali kubatuusaako n'okulamusaako ekitiibwa Onalebo Mulindo abiri mu maaso n'okulamusaako Meja Kaddu John n'okulamusaako abantu b'ebulemezi bonna bali ennaka mwenna nannyo omwoyo gwa ggwanga baliyo weewaawo tweyanziza good and bad event by the way sina wiiki yokka kyendowooza nti ekibi mu wiiki zino ebbiri siina mu kintu kirungi kyendowooza kibulimu ekibi ekiriwo nti bwe tuba nga tuterwanyeeko nnyo abantu abali b'enguzi abantu abaluvu abantu abali b'enguzi n'abaluvu n'abeerowoozaako bokka bwe tuba nga twegendereza bagenda kwamba eggwanga lyaffe era nina okulumwa kw'amaanyi n'okusaasira kw'amaanyi nannyo abantu ba bulijjo abatalinaako mwasiriza abanyagiddwako ebibanja byabwe nga namwandu w'Olukakata namwandu Magero n'abaami n'abasajja abanaku batovu bayiga abwakubwa n'omugagga omunsi mankyemama muvumenti kyali kirino wesaalongo w'Olukakata ate nga poliisi temugambako tagambwako abapoliisi bonna bateeka mu nsawo wano n'olwekyo kusalirwa ky'amaanyi n'olwekyo bibitawanya nnyo kubanga bw'olabanga ensi ezeemu obutali bwenkanya nannyo ku bantu abanafu omanya nti abalabika ng'abamaanyi beesimidde entaano kasita olaba ensimbi ezeemu obutali bwenkanya naye ng'obwenkanya butandise okukolebwa ku bantu abalabika ng'abanafu mu society oba abalabika ng'abateesobola abatalina ddoboozi omanya nti ensi omanya nti abalina eddoboozi beesimidde obunnya kubanga abo abalabika ng'abanafu bwe banga maze okunyiiga omanya nti bajja kusaanyawo ebintu by'abana abalabika ng'abamaanyi n'ebyo ebibafuula ab'amaanyi nti abalabika ng'abanafu bwe beekyawo kubanga tebalina kibafiirwa olyaga nti kiki kyenduuzi nga wadwayiruuzi so n'olwekyo kiba mu bwetaavu bw'abalina amaanyi n'abalina obuyinza okuyamba abo abalabika ng'abatalina ki ddoboozi obutabawa mwaganya kuga nti situlina ddoboozi twekwanye tulabike nga naffe tusobola okulabika nga weetuli mu ggwanga lyaffe weewaawo oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo olunaku olwaleero ensonga tulina 2 zenjagala twogereko naye ensonga zino njagala tuzogereko badde nina ekiwandiiko wano kyenonya naye kale nja kukifuna ensonga tulina 2 zenjagala tukubaganyeko ebirowoozo leero 1 tulina kyetuyita ekitongole ekiramuzi ekitongole ekiramuzi Meja lyerimu kusiga ku masiga 3 agakola gavumenti ekitongole kino kisuubirwa okuba nga kiri independent nga kyetengeredde mu kukola emirimu gyakyo naye jjukira nti gavumenti oba gye tuyita executive ate yekironda yekizimbawo naye ne tugamba nti kikola butengerera kaakati nendowoozaamu neŋŋamba naye obutengerera buno bujjirawa kubanga singa mu maaso g'ekitongole kino wagendayo omusango ng'executive egwinamu interest oba gye twaliyise gavumenti ng'egwinamu interest obutengerera bwakyo bulabika ddi kibulaga kitya oba obutali butengerera bulabikirawa awo njagala tutunuulire
then ensonga endala gye njagala tutunuulire y'ensengeka y'ensi empya nga bw'etambula engeri gyegenda okukosaamu effect gyerina ku ggwanga lyaffe Uganda. Ndowooza New World Order yatandika ddi? Yali 92 oba after World War? Nedda eri naye katokuddamu okugigabulula. Bagizza bupya. Eri ebiragiro bya lululi byaliwo birina nga bya kimpowooze nga balwanagana mu kimugunyu. Naye mu 92 ne beesobola n'obeerayo omuntu omu awa ebiragiro mu nsi yonna. Njagala tutunuulire New World Order eno. Ensengeka y'ensi empya, ebiragiro ebipya mu nsi y'ensi, enkola y'ensi empya nga ensi bw'esengekeddwa engeri gyetukosaamu ebimu oyinza n'okusanga olwedde bye tulimu. Awo njagala tutambulire mu nsonga ezo ebbiri mukulu tusimanyi eriwa gye tuba tutandika naye tusooke n'ensonga ya kooti. Kooti eno yeetengerera ddi? Kuba noonya obutengerere oyinza okuŋŋa nti mutabani wa Kizito yeetengeredde nga mutwalidde ensonga Kizito z'alinamu interest. Mpuliranga obutengerera buno bulabika ddi bubula ddi? Ssebo weebale nnyo Aji. Tugamba muri yo politiiki nti abantu abanaamanya bagenda obutasaanyizibwawo. Ensi egenda kubanga ensi eri mu kulwanagana that the society oba the world is in the contestation. So those who will survive to remain alive are those ones who have the knowledge, who have the reasons why the society is in contestation. Abalina okumanya nti lwaki ensi eri mu bukuubagano beba survive bebagenda okuwona bebagenda okusigalawo. Abatamanyi bagenda kukola ki? Bagenda kusaanawo. Sebo okusooka omuntu bw'agamba nti kooti kyekiki kubanga tumanyi nti gavumenti waliwo ensonga lwaki bateekawo gavumenti nga abagezigezi abedda kubanga ensi yali muwawa ne bagamba katukole ekintu kye bayita gavumenti. Kati kye bayita gavumenti ne bagamba kale katukiteekemu amasiga 3 naye amasiga 3 gonna ga gavumenti. Kati njagala okutegeeza basebo ne banyabo kooti z'amateeka n'abalamuzi abazibeeramu abo baofisa ba gavumenti ababyebufuzi abawedde those are political officials. Bajaji, abalamuzi, ba magistrate abo bonna balina byabufuzi abakoze iki abawedde omulimu. Era nga bw'oyogedde era ababalonda baba baki baba ba byabufuzi because balondebwa nga bayita mu nkola ya byabufuzi balondebwa parliament ne bakakasa n'ebingange ekyo kimu. Kooti z'amateeka zaateekebwawo okukola ki? Kooti z'amateeka zaateekebwawo mu nteeseka ya gavumenti kwe kukwasisa ku gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo obw'okufuga abantu. Kooti z'amateeka tizaateekebwawo kuyamba baagala kusuula gavumenti kugisuula mu bigendwa byabwe. Kooti z'amateeka zaateekebwawo ng'ettabi erimu erikwasisa gavumenti okufuga abantu nga gavumenti bweyagala. Kubanga kooti y'amateeka etaputa amateeka ng'etaputa ebyo ebikolebwa n'abali mu ssiga efuzi bye baagala likole ki? Kubanga abali mu ssiga efuzi balowooza abantu tugenda bafuga tutya kino tugenda kitambuza tutya nga baagala bwe bamala ne basindika mu palamenti. Ewali ab'ebyobufuzi abalala ne bagamba mukole ekintu ekyo nga bwe tukyagala ne bakitereeza ne bakisindikira bano okukitaputa okukinnyonnyola n'okikwata mu ngeri gye baagala bakole ki? Kikwatibwemu. Kubanga kooti era kooti erina kutambulira kubanga olina okulaba etteeka livaawa liveeri aliteekawo lwaki limuyamba engeri gyagenda okufugamu abantu. Okitegere kati mu bufunze kooti z'amateeka abalamuzi abalimu baofisa babufuzi abalondebwa mu ngeri y'ebyobufuzi okujja okusalawo okukola nga gavumenti bweyagala nga bagikwasisaako okufuga abantu. N'olwekyo omuntu alina ekiteekateeka y'okusuula gavumenti nga looza nayita mu kooti yaba yeerimba kubanga kooti obuvunaanyizibwa bwayo obukulu obwagiteekesawo ng'ettabi erimu ku lya gavumenti kwe kukwasisa gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo obw'okufuga abantu. Ne kooti eri kitundu kyaki kya gavumenti. So n'olwekyo olitagenza nga neyeerimba kubanga olaba juzi nageze netunulya abantu era kyola nti abantu kyola nti fe abayizi baliyo politiiki tuli mu kibiina kino okubasomesa ebintu bino abantu babimanye kubanga bino tubabisomesa mu yunivasite zonna abantu bali mu kwerimbalimba bwerimbirimbi. Kankulage era kyovudde olaba nti kooti nti palamenti bwe baga nti ettabi lya palamenti yeetongodde ne baga ne kooti yeetongodde palamenti bwekola etteeka nga yalisindiseyo talyagala nga balikoze aligaana
akuli executive naga ali veto aina veto eganti icho chigani mudemu chikolenga mkola chi nti parliament wekole teka nemalo kulika kasanti neteka tulika kasizi eteka ebyo kufuka eteka litandika okutambulirwako n'okukola lidayeri mabega oli ayalonda yaliteekateeka balitwaleyo nga bwayagala okufuga abantu yaddamu n'alitunulira wetu bwenjagala ntambuzemu abantu n'akakasa nti bwenti bwenjagala nassaako omukono bwagamba nti si bwenjagala liddeyo likiganye kati era kyobula ne mu kooti n'omulamuzi ne bwa chief justice ne bwabani n'asalira omuntu omusango gwonna nannyini buyinza era olwokuba nti bano bakola omulamuzi abakola balamuzi bakola nga bannabyabufuzi agamba nti oyo musaliro okufa nze musonyi agende n'agendawo kitegeeza nti omufuzi oli owa executive abali abatabi asatu ayina obuyinza obutunuulira parliament kyegana n'agaana ayina ayina n'obuyinza obugamba nti kooti kyekoze mu mateeka naga ekyo kiganye oba nkisonyi onfuna bulungi kiba kitegeeza nti oli tageezangako n'akulimba kooti y'amateeka yateekebwawo okukwasisa gavumenti etuukiriza obuvunanyizibwa bw'okufuga abantu wabula kooti y'amateeka teteekebwangawo kuyamba baagala kusuula gavumenti bayitemu ebigendwa byabwe biyitemu tikisoboka kubanga kooti y'amateeka n'ekitundu kya gavumenti nti olina ebigendererwa bye ne gavumenti yalina ebyayo kati mufunye obutakkaanya n'oddukira mu kooti kooti ekuyambeko nti ebibyo bigende mu maaso ebya gavumenti bizingamye era kati kaneyambise ekyo tekisoboka kaneyambise kati kubanga abasomi baliyo politiki ffe tubulya abantu ebituufu si ebyokulimbalimba abantu oli omulamuzi omwali ku kooti y'Amerika omukulu bamwita Harold Barton yamala mu parliament yamala mu senate y'Amerika emyaka 24 oluvannyuma mulonda okubeera omu ku balamuzi aba kooti enkulu y'Amerika Supreme Court yagamba bwati yagamba nti amazima tuleme kulimba bantu n'agamba nti ekirowoozesa abantu nti kooti yeyawudde nnyo ku gavumenti era si yabyabufuzi kwe kulabika nti kooti webanga ekola emirimu gyayo engeri gyegenda mu kimpowooze ebintu byekolera mu kasiriise mu odali kirowoozesa abantu nti kooti eri waggulu wa byabufuzi naye ebyo byemulabanga biri mu kooti bitaputtwa bikola ebyo byabufuzi bikoze eki naye bikolebwanga nga biri mu kimpowooze mu bukakkamu gwe noloza nti si byabufuzi n'agamba yagerageranya kooti ne kokasi n'agamba ebeera mu kokasi bwabeerayo kerere n'okuba enduulu naye kokasi ey'ebyobufuzi ne kooti y'amateeka byerimu naye enkola y'ebintu yeyawukana n'olwekyo oli takulimbanga nti era omulamuzi bw'abanga agenze mu kooti omulamuzi tikimujjako kubanga omulamuzi tava mu bbanga omulamuzi aba yazaalibwa oyinza okulaba abalamuzi balonda babeera baminisita babadde bibiina ebyenjawulo bali mu UID babadde mu NRM nga bakyasoma mu Yaga movement nga bali mu university omuntu bw'akula n'agenda mu kooti tikimujjako ndowooza ye agenda ne ideology ye political ideology gyaba yakula nayo ng'agenda mu kooti room kyovudde olaba nti era ne baba balonda kabe mu America aba Republican balonda ba Republican aba Democratic balonda baki kubanga balina kyebagezaako kutambuza mu ndowooza ki n'olwekyo kati kyenjagadde okutegeeza batuuliza nawulidde omulamuzi nga lukwago kooti z'amateeka nti kooti y'amateeka yafuuse ya gavumenti mbadde ti mukimanyi nti kooti z'amateeka za gavumenti ziri okuyamba gavumenti kutuukiza bigendwa byayo era omulamuzi n'agamba nti kooti tegenda kufuulibwa kadaala ka byabufuzi kooti y'amateeka kadaala ka byabufuzi naye akakolebwa mu ngeri ey'ekintu amateeka gakolebwa bannabyabufuzi amateeka gakolebwa gavumenti ne gatwalibwa mu parliament nebagabega nga bagala kuteeseteesa engeri gye bagenda okufugamu abantu buli nsonga mu society ne bagasindika mu kooti obuvunanyizibwa bwe kwekutaputa bali be bagiweereza nga bagala ebikolo ki ebitaputa ne babiwa ne parliament mulita nekola ki kati oyinza nti kooti y'amateeka eri waggulu waki wa byabufuzi era yagamba Harold Barton yagamba nti bajudges abo bannabyabufuzi abakoze eki kyobula nti mu America omuntu abeera minisitale bamulonda abajaji omuntu abalinga wadde waki oba wa polisi waki nefuuka jaji kati kyalaloganira abantu yakyuse kati Harold Barton yamala emyaka 25 ng'ali mu senate nga musajja wa Republican bwe yagenda mu Supreme Court y'Amerika n'akyuka naga nti ebamboozi ensi bwetyo bwekola ki bweri olitakulimanga nti amateeka amasiga asatu genkanaka nagatya kuki bw'alabika omulamuzi nga ajjawa buyinza obwenkanaka ayina ultimate authority mu society president kubanga yaba ne mandate ate kati mbogera mu Amerika eyo mu sizire za Bulaya n'abalamuzi babakubira akalulu naye olwo babakubira akalulu nti awo ne bamulonde obana bwe batyo bati so n'olwekyo ekyo tukikiriza kati kiki kye bagezaako okutegeeza nze kambagambe gwe nti kubanga konteso lyadega nti kooti ziyamba gavumenti oba ziyamba abawakanya gavumenti okola ki
okulema okujjako gavumenti okutukiza ebigendo byabwe ekyokulabira kwa dibogera ku Besigye nti ennaku zino Besigye abadde yeekalakaasa bw'abanga yeekalakaasa emiwendo gy'ebintu gigenze waggulu ate omulamuzi naga nti bawe miliyoni 3 basobole omutta omulamuzi nti agende Luzira ate byavudde era addayo kwekalakaasa ate omulamuzi ono naga nti addeyo kati njagala okutegeeza bannayuganda omulamuzi omukyala nono omulamuzi yagala Besigye adde mu kkomera agende Luzira abo bawagizi ba Besigye ennamba emu era baagala Besigye avunike gavumenti naye timukimanyi nti kambabuli muliyo politiiki waliwo ekintu kye tuyita self anti conformity self anti conformity kitegeeza ye muntu kati oba speaker Anite Among oba president abalagidde nti wabaka ba parliament sente miliyoni 4 ne bagazigenda kubayamba mugende mubeko bye mukola kati gwe olaba mukula okungulu oloza nti babagadde nnyo waliwo bakola naye ng'ekigendwa kyabwe kikweke kiyise ebbali kyakwagala abantu bakyayibwe babenga tebalina mugaso kati omuntu yatunudde ayinza okuloza nti Anita Among bwe yawadde abaka miliyoni 4 abaagala nnyo oba president yamugazibawo nti abaagala nnyo bagende bakola emirimu gyabwe naye kyetuyita self anti conformity nti omuntu kwekukola ekintu ng'alabika ng'akuyamba naye nga ayagala omuyambi omukwasizeeko ku nkomerero okole kyayagala naye nga ali monopreso kitegeeza kiti ali mu kusiiga bitondo nedda monopreso ye muntu akozesa naye nga tutegedde ng'ayagala okukola ekintu naye nga alinganga bakuyita kyakusuula gwe naye nga tukitegedde nga gwe tokitegeera kati kyenjagala okutegeeza abantu bannayuganda lwaki abalamuzi abo bawagira Besigye n'okusinga bali mugoberedde nga beekalakaasa why Besigye ali mu kwekalakaasa ku lwa bintu kulinnya beeyabintu Besigye ali mu ganti abali mu opposition bonna tebaganye okusituka bayizukusa abantu beerwaneko abantu bafaaki kati omulamuzi ali atudde mu kooti bw'agendaga Besigye nti Besigye bamutwale Luzira awe miliyoni 3 bamutwale Luzira gwe bwanga olaba wano kungulu olaba ng'ayamba gavumenti naye mu bufunze omulamuzi ono ayagala bannayuganda banyiige basobole okusoma gavumenti ng'ayamba Besigye era mu bufunze omulamuzi ono abakumyawo Besigye ku top era kyogera nti kati Besigye buli rediyo yonna n'okwetula ensi yonna bali ku Besigye why kubanga omulamuzi amwadde platform naye kati ekyo tukiyita mulifansisa psychology oba muliyo politiki kyetugamba that self anti conformity nti ye muntu alinganga wakanya ekintu ekikkiriziddwa bonna oba kye bali balowoozezza naye mukolega alinganga kiwakanya naye yakikyo sense ng'ayagala abantu mu kuwakanya okwo ye ng'abayite no pembe naye okuwakanya okwo kumuyamba okwo okutuukirizayo kye baagala nga tebategedde okitegedde ekyo nti omulamuzi yagala Besigye agende Luzira kati Uganda yonna eyogera ku Besigye nti miliyoni 3 abambaga nti kooti zafuse za gavumenti kati abamukoledde n'okusinga abalize nga bamuwondera nga bamukola ki nga bamuga kati singa bayatuka mu kooti bamuteerawo yalikomyawo naye kati ataddewo debate n'omuntu ali Kapongo n'omuntu ali Luda ali ku Besigye kikyaliko kubanga ensonga gyaliko esula mu nnyumba z'abantu waggulu buli muntu agati omusajja atulwaniridde tulife obwavu tulina ati bamusibye kati efuse debate kati mu bufunze omulamuzi oyo aba ayambye Besigye okufuuka naggwano era Besigye bw'anaava mu kkomera bw'anaako mutagenda kuba kyekimu agenda kusapulatinga njaja kuba wamaanyi n'okusinga bwe ddala kati ng'omuntu ayogera obwogezi atasoma liyo politika atasoma etalabika alabanga omulamuzi ayamba ki ayamba Besigye manya ayamba gavumenti era ajigiriza Besigye kuma omulamuzi ali mu kuyamba Besigye afuuka omuntu omutawaana kubanga debate singa yatukali mukodde bamuta byalikomye naye kati buli bantu omusajja omulaba banabala abali mupu bali kuwulya miliyoni 4 bali kuki omusajja ali mukufiira abantu ye musajja omutuufu kati emboozi eriwo onzikiza sinario ya munda byafuzi gwe bakwatire Kalangala po kyomutwala mu komera ne bamutika ku nnyonyi ne bamutwala ewuwe akawungezi byakomaawo tewali kati n'olwekyo n'olwekyo singa omulamuzi yata Besigye omulamuzi bali mu buzagaze bali gwe oyagala kulya mu gavumenti lugwe naye mulamuzi mu magezi g'okuwuddisa bano abali mu gavumenti abatalaba abalima ng'abaduna yagati agenzerodde bakuba mu ngalo kumba ali mu kubasaanyaawo kubanga kati Besigye bwava mu kkomera tagenda kuba kyekimu onfunye bulungi singa bagamba nti abantu bali mu kwekalakaasa awo polisi negende kuba abantu ya gaasi nekuba abantu ne bafa era eri mu kuyamba abantu koozi yaabwe okufuukayo ensonga naye gwano olaba olowooza nti polisi eyamba gavumenti eri mu kukuma omuliro mu byabufuzi tuyita
politics of sympathy. Okiwulidde kati n'olwekyo mu bufunze abadde balowooza nti omulamuzi yasiba Besigye oba yamusaba $1,300,000 nti bwabulabe eri Besigye akolera gavumenti oyo ali mu kukolera Besigye. Kati ekyo muli kitegeera mu biseera ebijjamu. Nabadde ngenda kubuuza wali nga tonaleeta nsonga eyo ate bwebanga nga kooti eriwo okuyamba gavumenti ebissaawo okutuukiriza ekigendererwa kyayo ekyokufuga abantu n'okola amateeka ganafuga abantu amini okugassa mu nkola ate scenario gavumenti we bagiwangulira mu musango ne bagiragira n'okuli wakati lw'enkitegedde kati kampulage kati omulamuzi singa yagala Besigye nti mute manya bamute bali bali bamunenya bagavumenti abavudde ku mulamwa naye omulamuzi muwagizi wa Besigye yeekwese nga tomulaba alinga gakola omulimu gwe naye iniyombolaani alinga gakola ekikkirizika naye mu kikkirizika ekyo kireese ensi n'omuntu abadde takiriko okusula obwongo kati ze kampuli ekyo nti kooti yabadde ebeesobola okuzikiza ensonga neekoma katugambe ku level namba 2 naye omuzannyo gwekola gwe guleetera ensonga ogenda ku namba 3 ne namba 4 ne kugenda nga guli kituufu kyogera nti omulamuzi yageze n'ayogera nti kooti tegenda kufuulibwa kadala ka byabufuzi naye nze maze okuwulira bali mu kibiina kyaffe essaawa nti kooti bw'omulaba nga batudde mu kooti ako kadala ka byabufuzi that is politics at work. Omulamuzi byakola byonna ng'ali mu kooti ebyo byabufuzi because omulamuzi ali mu kutaputa amateeka agakolebwa bana byabufuzi omulamuzi ali mu kusalawo engeri abantu gye bafugwamu oba kwatereza mu mpisa n'ebiringa ng'ebyo okitegeera kyegamba what is taking place in the courtroom those are politics at highest level ebyo byabufuzi naye engeri y'abantu kubanga tulina okuyamba abayivu kubanga batuninye babimanyi bino tolabisomera buddawo okujjako abasomese tolabika n'olwekyo ekyo kyekimu kati kankuwa ekyokulabirako Nelson Mandela mu 1963 bwe bali bamukutte ku musango okulya mu nsi olukwe Justin Went bamutwala mu maaso ge nga bamuvunaana omusango okulya mu bantu olukwe okukuma mu luguuso okwekalakaasa n'ebiringa ng'ebyo. Justin Went yagamba bw'ati yagamba nti Nelson Mandela ebigambo by'oyogera wano bye muleese nga mukayaga nange mbiraba nga bituufu naye obuvunanyizibwa bwa kooti Waladova kwe kukakasa nti ayagala okusula gavumenti akola ki naye yamuwa favor emu I'm giving a platform weyogera ku biki byagala okwogera eri kooti naye nga gavumenti yali emugaa tokkiza Mandela okwogera mu kooti Mandela bamusiba n'abantu 9 naye statement yakola mu kooti nga kooti emuwadde yayogera essaawa 2 byeyayogera bye byafuuka ensonga bye byayawula na Nelson Mandela ku bantu abalala era Nelson Mandela bwe yafuluma mu kooti owa prison wamayinja abiri yamutwala nga mesikotinga n'amugamba muganda wange kubanga bali balowooza twegera bateka kalaba nti kowonya okufa bw'olibanga oyiseemu ogenda kufuuka muntu wamanyi toneerabiranga kubanga omugezi yali akitegereddewo gavumenti yali emugaa tokkiriza Nelson Mandela kujja kukola ki kwogera katulaba gundi yadde mu kooti naga nti bamusalidde $2,300,000 $3,000,000 Besigye azisobola yagasijja zisasula tukumere mukomera okiwudde kyegambye kati n'olwekyo eyo platform ebewereddwa omulamuzi abasudde tawulo awagira asibiddwa naye ng'ayagala kumuwagira mu ngeri etategerekere kati Mandela yava mu komeresi yonna netola Mandela okusiba kusiko kwa lwete ekyukatuka n'olwekyo kati omulamuzi yasingise Besigye eruzira yamusaba $3,000,000 oyo muwagizi wa Besigye 10 mulyogera nti kitonsubuga maji oli ku redio budde yo muntu wa bulijjo kati omuli mu katono nnyo tujje tovaawo ebisolo bingi bye baleese okuva mu zoo omuli gonya timba n'emirala atange ebinyuma bingi ebyokuwaayo omugendo ng'engerokuwabakokeesokudde temulikayamana nti ebyokusanyisa bingi omibouncing castles ebyesubo face painting swimming n'ebirala okuyingira ku miniketi 100 ate okulaba ebisolo 12 olaba omuntu atategeedde olabanga omulamuzi ali mu anyigiriza Besigye naye omulamuzi amaze okukolera Besigye platform okufuuka ensonga mu ggwanga lyonna naye kati tekubanga oli mumanyi w'ebyobufuzi n'okumanya enteekateeka ng'omanyi ate ne Besigye naye n'okwekalakaasa naye era ekyo kyanoonya kuba kimanyi nti okwekalakaasa kwe tekujja kukyusa bintu naye akimanyi tikukwata ku buli omu ensonga yekwata ku buli omu kati ekomeza Besigye okusabira abajibu
Ndoga manzai yekalakasa ati ndiye kalakasa nsajja mutu. Nenda Yonna uliranga mukwata. ku mitimbagano wano yonna abalina okuba enjiri bali mu kukaayana buli wamu wonna bakulaga nga beesigwa ali omutuufu abana baabo babalya muddo oluku naye ati kiseera kyekimu ono ani tabadde ababaka ba palamenti seewo kati gwe mu kulaba okwangu oyinza okulowooza nti Museveni ayagadde ayambe bano ababaka bagende bakola ebyabo kumbe abasindika mu nyanga abantu abakyawo kubanga kyekigendwaki ate kimaze okudda kati ebintu ebyo okubitegeera oteeka okuba nga olina logika y'amaani oteeka okuba nga olina logika yaki kyovudde olaba nti banabaga kati abalyofuzi abakooti ate mbadde ndabatijjo balonda begundi agayogera gasumba n'agamba gentleman abantu abaagala okujja okwogera ku platform oba kuki mulina okusoma mulina okuba nga muinfomu toyinza kuba nga tolina kintu kyonna munyumba ogenda okwogera tosoma bukete osoma biki oteeka okuba nga olina lebrere y'amaanyi oteeka okuba nga oinfomu ng'osoma extensive